omwana wa Katonda ow'omuwendo omungi gwe wenna ampuliriza, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe nnyo. Weewaawo kansooke okumwebaza ennyo okutuyisa mu nnaku 6 n'atutuusa leero ku lunaku lwe olutukuvu lwe yatulagira okukuumanga nga lutukuvu Ssabbiiti. Ekitiibwa n'ettendo bimuddizibwe. Ssabbiiti yaffe eya leero ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano 2025 tugenda ffenna mu ggwanga erya Thailand tuwulirize engeri Mukama gy'akolamu omulimu gw'enjiri. Emboozi ya leero eriko omutwe gwe gumu ogwa wiiki ewedde, olugendo oluwanvu eri Katonda, nga kino nno kye kitundu ekyokubiri oba paati 2. Tegwawukanye nnyera gukwata ku mulenzi omuto ayitibwa Pada. Wiiki ewedde oba Ssabbiiti ewedde twawuliriza omulimu gw'enjiri ogwali gukwata ku mulenzi omuto Pada ow'emyaka 12 egy'obukulu, nga omulenzi nnono omuto yeebuuzanga lwaki baaba we Morajo lwaki yafuuka omuseveniside omuadventist. Twaleka baaba we Morajo amwaniriza mu maka ge yeezuulire ebisingawo ku bubwe nga babeera naye, era twaleka Pada atandise okugendanga ne baaba we ne mukyala we n'abaana abasatu ku kkanisa buli Ssabbiiti. Ekyaddako Pada agamba wiiki n'emyezi byayita ng'akyawerekerako baaba we ne mukyala we mu lugendo olwo olwa mayiro 8 oba kilomita 13, anti nga balinanga okugenda okusaba buli Ssabbiiti. Ekyokwewuunya lwaki baaba we yafuuka omuseventh day tekyamuvaamu, ate n'ekibi teyafuna kyakuddibwamu. Naye agamba nga wayise ebbanga yasooka kulaba baaba we yali mwesigwa nnyo ku by'okugenda ku kkanisa buli Saturday buli Ssabbiiti. Embeera ne we yabeeranga etya, oba ennyogoga oba enkuba efudemba, baazuukukanga ne boolekera ku kkanisa. Ekirala akizuula nti baaba we Morajo yali mwesigwa kukuza ekitundu ky'e10 n'ebirabo, era Morajo yalaba nnyo muganda we bambi ng'akyewuunya yamunnyonnyola, era n'amugamba bino: ensimbi za Katonda mbanziriza Katonda ebyo ebibye, era mbeera musiima ku ebyo by'abankoledde. Kino nno kyajja enviiri ku Pada, kubanga agamba yakula ne maama we naye teyalabako kintu ekyo, era nga yeebuuza Morajo yakiyigira wa okuwa ensimbi buli Ssabbiiti. Aba akyebuuza ekyo azuula ekirala era ku baaba we Morajo. Akizuula nti baaba we si yali omuntu ayinza okubeerawo nga talina mmere n'ebyetaago omuntu yenna bye yeetaaga okubaawo. Bino byonna omwaka gwayitawo, emyaka 3 era gyayitawo nga Pada akyayiga, alina byalaba. Wano abaana baakula ne batandika n'okugenda okusoma, abaana baaba we. Abaana bano baasomeranga ku ssomero ery'Abadvent ery'abaliraananga ku kaala akaali kaddako, teryali lya ssente ntono, naye baaba we yasobolanga okuwerera abaana abo ku ssomero eryo. Ekyo nakyo kyamwewuunyisa. Abaana okusoma kyamulya nnyo kubanga bambi ye nga Pada yali bambi teyasoma, teyeeyongerayo lw'embeera eyalinga waawaka. Bino nno bigenda okubeerawo kati nga Pada alina emyaka 15 egy'obukulu, nga yeegomba nnyo kyoba alifunayo naye omukisa okuddayo ku ssomero. Abooluganda, mukimanyi nti tuwaliyo abaana bangi nnyo abalinga Pada abayagala bambi okusoma naye ng'obusobozi tebuliiwo. Kuno kusaba, singa buli ampuliriza afunayo omwana yenna atalina busobozi n'amuteekamu ssente n'amuzzaayo bambi okusoma, kabambi kakitawe ne katuuka ku kirooto kyako. Mukisobola, tukisobola, naye maama tweyagaliza ffekka. N'omwannyo singa nsanga omwana omuto atagenda ku ssomero naye kinnuma, naye maama obusobozi nsaba Mukama abumpe. Katuddeyo ku Pada waffe.
Yatandika bambi okweddamu ebibuuzo ng'ate bwe yeebuuza. Kiyinzika okuba nga kituufu. Eno nga y'ensonga lwaki baaba wange mu Rajab yafuuka omu-Adventist. Si ye mugagga, naye tajuula kintu kyonna. Abaana be basoma, alina emmere, engoye byonna ebimumala. Ddala kiyinzika okuba nga olw'okuba ayagala Katonda ow'omugulu, nga Katonda oyo ow'omugulu yamugabirira ebyetaago bye byonna. Nga bwe yeebuuza ate nga bwe yeddamu, ekibuuzo kino Pada kyaleetera Pada okwagala Katonda, okutandika okwagala Katonda mu mutima gwe. Yatandika okwegomba okubeerawo olwa Katonda oyo abadde agabirira muganda we, kubanga abadde alabyeko. Emirandira gy'okwagala Katonda gyatandika okukula mu mutima gwe, era wano we yatandikira okulaba nti Katonda y'abadde amulabirira okuviira ddala nga tannamumanya. Pada agamba olunaku lumu yasalawo n'awa omutima gwe Katonda era n'abatizibwa. Tugamba tutya abooluganda? Pada agamba ng'awadde Mukama omutima gwe ekirooto kye ekyatuukirira eky'okuddayo ku ssomero. Baaba we yamuzaayo, kyokka by then yalina emyaka 17. Agamba yatandikira mu grade esooka ey'oku ssomero, naye olw'okuba yali ayagala okusoma teyafa ku myaka gy'alina. Wano Pada agamba yanyiikirira okusoma era teyagenda mabega, teyadda mabega okukakkana nga grade esooka agikubye olukumu omutwe, wuuyo siniya nayo ng'agikubye olukumu omutwe nga tayolekera college. Pada agamba munange ng'ayolekera college ey'abamisani kati emanyiddwa nga Asia Pacific International University. Eno nno gye yafuukira omusumba nange. Era wenjogerera bino, Pada musumba era mukulembeze w'ekkanisa ey'aba-Seventh Day aba-Advent mu Thailand. Bannange ebintu bya Mukama byewuunyisa. Wano we nkusabira, funayo gw'okwatako ku mukono. Oyo oba oli awo ayinza okufuuka ensonga mu maaso eyo. Ebintu bya Mukama byewuunyisa. Omusumba Pada munnange yakula n'afuuwasa omukyala era yamusisinkana ku ssomero eryo ery'Aba-Advent. Balina abaana b'abawala 3. Ekirala bannange nti alina n'ekidduka tate mmotoka nnungi. Bannange bw'osenga Yesu ebyo byakola ki? Byakola. Omusumba Pada musanyufu nnyo, afuna omusaala ogutali gwa nsindikagano, musanyufu nnyo, addiza Mukama ekitundu kye-10 n'ebirabo mu bwesigwa. Bannange kino kikulu. Katonda omuddiza otya? Omuwa otya? Olese omwerabira oba byofuna tebikumala nga tosobola kuddizaako Mukama. Buli sabbiiti oleetayo okwebaza Mukama olw'okulabirira oba ojjangalo nkalo. Mulwaki tumulabye nga teyajjako mu maaso ga Mukama nga talina kyaliise, era teyakowa kuddiza Katonda ku ebyo byonna byamuwadde n'obulamu osobola okubwebaza. Tolina kufuna bya bugagga byokka n'olyoka bwebaza. Era wano omusumba Pada agamba nga baaba we Murajo bwe yabeeranga n'ab'omaka ge, naye bw'ali kati tabulwa mmere, engoye balina alojje ki. Agamba oluusi amanyi okuddayo ewaabwe gye yakulira mu nsozi, bambi n'abatwalira ku nsimbi entono z'alina. Basanyuka kubanga abasinga bankuseere era batono nnyo abakkiriza mu Katonda, nti era bw'atuukayo bambi bakubawoggana ebigambo bino. Pada mwana waffe yakulira wano, bannange yasoma bulungi, kati alina n'emmotoka ennungi n'omusaala omulungi. Katonda we amulabirira. Oba oli awo Katonda we naffe ayinza okutulabirira? Bino byonna byogerwa ab'oku kyalo gye yakulira eri mu nsozi. Bannange ku mawulire mababi
Omusumba Padre atusaba nnyo nti abantu b'omu nsozi bambi abantu be, asaba abatuuke olumu bategeere nti Katonda ne kaakano ayaabalabirira. Ekyo akisaba nnyo abantu b'oku kyalo kye bakitegeere. Nga bulijjo siyinza kwerabira kubajjukiza kuwaayo ku bbaasa eyo ekirabo ekye13. Weekubirize mukwano gwange, weekubirize muganda wange, era kantwale guno omukisa. Weebale nnyo olw'okuteekateeka okuwaayo ekirabo eky'omuyiika. Weebalire ddala, Mukama akukikubalire. Happy Sabbath.